Bannakibiina ki NRM babukeereza Nkokolo okugenda ku kitebe ky'ebyokulonda ekya Ddondo okufuna empapula z'okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu kamyufu k'ekibiina. Bano batandikidde ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo yasookedde ddala okutona empapula ze okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Katakwi District ku kkaadi y'ekibiina kye. The four principles of NRM, of nationalism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy is what transpires many of us, is what motivates many of us. Onaddiridwa Speaker wa Parliament Anita Among ayagala okuddamu okukwata bendera ya NRM ku kifo ky'omubaka owa district y'e Bukedya. Among agamba abantu b'e Bukedya kw'ossa ne NRM okutwaliza awamu baagala kulaba nga bakulaakulana watali kusosola nga y'ensonga lwaki akomyewo yeesimbewo. For us, we want to make sure that this kind of economy is a money economy. We want to take money up to the lowest level. We want to make sure that everybody at the village level is active, is developed. Onaddiriddwa omumyuka we Thomas Tayebwa nga naye ayagala kuddamu kukwatira NRM mu kkaadi ku kifo ky'omubaka wa Ruhinda North County mu district y'e Mitooma. Tayebwa agamba alina ebintu bingi by'atannaba kumaliriza mu kitundu kye nga y'ensonga lwaki akomyewo abimalirize. Kubanga waliwo ebintu bingi bye tukoze naye waliwo n'ebitannaba kumaliriza. So tujja kweyongerayo mu maaso nga tunoonya enkulaakulana y'ekifo kyaffe. Ate kati bwenvaawo Katonda wambanga nkwatiddeko nga mpangudde nga ngenze mu Parliament nja kuddamu neesimbeko ku kifo kya Deputy Speaker. Ku mivuyo egyoyolekedde mu kalulu k'okujjuza obukiiko bwa NRM Tayebwa agamba emivuyo nga gino girina okukoma kuba kiraga ekifaananyi ekibi eri abo abaagala okubeegattako. Njagala kusaba abantu waliwo amateeka. Gano amateeka bagawandiise in black and white. Bw'oba ng'omanyi toyagala kugagoberera nkwegayire togenda mu mwaka akalulu. Kubanga lwaki ogenda mu kalulu nga waliwo amateeka gwe nga toyagala kugagoberera. N'abantu abalala nabo beesowoddeyo okukwatira ekibiina kino bendera mu bitundu byabwe ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ne ssentebe wa disitulikiti. Ndi omu ku bavubuka abangi abazze olunaku olwaleero ku NRM Secretariat okupikinga forms okulaga okwagala mu kwenyigira mu bukulembeze okuweereza n'okutwala maaso ebitundu byaffe gye tuwangaalira. Leero nzize ku picking a form ku expressing interest okuddamu kubeera nga nkiikirira abantu b'Eshema Municipality mu Paalamenti ya Uganda. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi asiimye nnyo banna NRM abazze okufuna empapula okuvuganya ku bifo mu bitundu byabwe. Wano teri buvuyo nga mu DP Embarara. Mu DP Embarara badi balwana naye ffe kati muli ba press tetulina sobi abantu balwanangana mu kyalo eyo naye si wano. Ebisaanyizo ebibadde bigobererwa kubaddeko okusasula obukadde 3 eri oyo yayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti, akakadde kamu eri oyo yayagala okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti kw'ossa n'empapula zaabwe eziboogerako okuli n'ez'obuyigirize. We tuviiridde ekya Ddondo ng'abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okugyayo empapula zaabwe. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.